pulogulaamu yaffe eno atakulaba obukulu bw'omya ttooke Zerisa Nicholas Sekitende era bulijjo abategeeza bulijjo tuleeta abantu ab'enjawulo era ab'enkizo abakola emirimu egy'enjawulo egy'omuzinzi mu ggwanga lyaffe lino ne mu bwakabaka bwaffe obwa Buganda. Njagala okwebaza nnyo aba Breaks Fashions wano mu kibuga Masaka. Njagala obafune ku 0759 223516 WhatsApp bakutuuseeko engoye ez'omutindo ebitengi ebiva mu ggwanga lya Angola ne corporate wears. Njagala okwebaza ne baganda baffe aba Kinoni Integrated Secondary School abakulemberwamu omukulu Edgar Davis Kiberu be batuteekamu ensimbi mu nteekateeka zaffe zino ezataakulaba obukulu bw'omya ttooke. Munnange nno ku mulundi guno tukuleetedde munnamawulire Kizza Boniface Lwanga ne mukyala w'omusomesa Joanita Kasujja bwe baabadde mu mikolo egy'okubatiza omwana waabwe Maria Bonita Nakachwa. Twagala tukutambuze mu nteekateeka eyo labe ebigambo Faaza bye yatubuuliridde ng'abavubuka abafumbo, tulabe emikolo gy'okubatiza omwana ng'ayingizibwa mu kisibo kya Kristo gyonna nga we gyatambudde wano ku pulogulaamu yaffe ataakulaba obukulu bw'omya ttooke nga ku mulundi guno tuli ne munnamawulire Kizza Boniface Lwanga.